Weewaawo tukubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otugoberera ku Lubalusewa TV. Olunaku olwaleero ndi ne Mustapha osobola okuba nga tuwumbawumba ku nsonga ezimu oba endala ezitambudde mu ggwanga lyattu Uganda. Bingi ebitambula, abane mwekuume ekirwadde ky'Ebola kitambula. So bye tutusembye okuwulirako nti booda y'e Congo ne Uganda tewakyaliwo asala. So twekuume, twewala okukwata mu ngalo bingi ebigenda okuba nga ate abikolwako ku nsonga bwe zityo naddala ekirwadde nga kimaze okuba nga ate kibalukawo mu ggwanga lyattu Uganda. Tusobole okuba nga ate tukyewalira ddala kitta kibi nnyo. So olunaku olwaleero tugenda kuba tuwumbawumba ku nsonga ezimu ng'ezitambudde mu ggwanga ate weyatuuse twabagamba nti ffe twali tunoogera ku kintu toyinza kitegeera bulungi bwe tujja tukyogerako ensi n'eryoka ekigoberera. Nze Ajje Samuel asobola okuba nga ate ensonga tugenda kuba nga tuzitambuza bwettoka muba wababuuzeeko ate tutandikirawo bwennyini tusaye kyona tokulaba kale bannange musibye mutya mugamba mutya mwebale kutulaba tukyabaweereza bantu balaba bantu balaba mumbeera embi enzibu beefiriza kaddata ne batulaba omanyi kaddata nakukaziwaako kituufu kasumba abantu bafe abo mukyala awo kati abamu agenda okujja kubambinga ebimu byayiseeko ava mu nnimiro watundire mwanya atateko kaddata lwaki tobawa gundi ku gundi kuki kubanga mba wagula wifi n'obagattagattako anti wifi ekola mu kifo kimu obadde oyagala ne Wema Sindi muwayalingeko kyotegeeza ekyo oba simanyi wifi ekola mu area bweti obadde oyogera ku bali abali mu kyalo eyo Wema Sindi meters oba 10 ate kati njogera ku bantu abali mu kilometers si meters we bali kwambala yeso bayambadde ebyeru leero byeru ibi eri mu buyindi kuba kubika. Tugenda kutandikirawo muganda wange Gombe division ye Gombe Nuupu yerimu ono meya omukyala meya Awa Mbabazi Nyindo yasobodde okuba nga ate Nuupu ejanika nejiwa teyagiridde mu lukwe obola yagiraze bulazi nti Nuupu terina ssente ti NRM ketuwe ku ssente baga nategezeddwa nti babawadde kigambibwa nti babawadde emitwalo 22 era ekyasinze okutegeeza abantu tikirabika kituufu kwe kwambala amasuuti agafaanagana nti babakoledde suuti era bali bazikoledde wa muntu omu kyasiza ne babawa amasuuti naye ensonga eyo Ajje fola alongo twale tugambanga abantu nze gundi eno mu struggle eno nesiga omuntu omba Bobi Wine Bobi Wine walikira ku macha nasala n'agamba ati ngeze movement nange ndakola ki ojja genda ne wabanga akyali ku kozi y'abantu kale ne weewuunya abaana abo ekyasinze okwewuunya Mustapha nti abantu aba Nuupu babadde 20 aba NRM nga bali 8 aba independent nga bali 2 ne meya wako omugattako baba 11 independent 2 NRM 8 bano bali 2 nayo bano bali 2 ne bakulaga Nuupu wa Nuupu yadeka tushabe yafunye abantu 10 kakati obusente ne babwase muli na sente zaamu ne ekyo ekyokugulira institutions abogulira abantu government yakitandikawo yes government eno opposition teriiwo nti ejagala wabula eriwo okugikozesa yate kufunirako yes nti wali abazungu bajjako sente bajja kuwulira bubi nnyo nti Uganda temuli ki opposition naye bagenze nti ekinnuma nti abantu bano bali mu bantu bano abawansi bano olukwe batukoze bubi kakati nga tugenda mpola mpola okulonda okwo kugamba okw'Egombe mu Nansana amasosi gavuga n'okuvuga mu kulonda kituufu era if I'm not mistaken embeera yaliwo ne chairman ndooza n'agendako mu kkomerere chairman okumabanda kituufu kakati abaana baasibwa in fact abamu bakyaliyo mu makomera ku mabanda awo nga balwanirira zino embwa kati zino embwa zizze waliwo negubanga yego bagulidde abantu bamusanvu nti ennyumba yeggwe yes naye balayisi nnyo tebasobola bambi oba kansala wesimanyi butandikira ku kyokusoma kansala yaŋŋambye nti abaana nabo balina excuses zaabwe zebawa anti kati waliwo omulala simanyi bamuyitaani Wesanga Wadi bamuyita kandabe wano bamuyita
Shiruta Ronald Sanga Wadi yabadde ate mukambo nnyo nga 004 abantu yagambye nze mundaba simanyite mwambeererawo waliwo abantu bange bebasiba ekibiina kya NUP tekyambeererawo kyovula banatunze anti kakati yes yalowooza nti yatunze NUP naye yeetunze anti bwe kibamusuubiza tagenda kifuna kubanga abakimusuubiza tebalina busobozi bukimuwa n'omusajja wange ono naye bannange kisoboka okubanga naye yakikoze Sendija Anodi mabanda seo anti byonna bisoboka wegambye anti byonna bisoboka Anodi nkunoonya wankoze ekigambo wegambye anti byonna bisoboka eno Uganda abantu ekisooka yinza obutakisa nnyo ku bwavu kubanga omuntu yenna ng'oyingira mu byobufuzi tuba tulowooza nti ojja kuweereza tojja kugaggawala ate ebyobufuzi naddala ku leve ya kansala sirowooza nti ekifo kyo kisobola osolovinga ebizibu byonna biggwayo kituufu sirowooza naye obanga otuuse abantu nga bakwesi kinuma nti awo nnyini wogamba eggombe abaana baafa ne bakuba amasasi musasi ganyookera awo kukidde Ssemuto mabanda abaana ne basibwa Sendija Anodi walondebwa yes amasasi ne gasibwa ate obadde walaba kuno nga baasama okufa kuliki ati walaba ku internet kuno kali misente mmeka ezo kati no basaasira abantu abali ku level ezaggulu nga bamaintaininze ekigambo kyabwe kubanga gwasobola okugula emitwalo ebisabye kusasa gwasobola okugula akawumbi n'agaana kituufu kati awe wetupimira kati obukulembeze safa nawe otukutye singa nawe bakutwala dda anti nze ajje ntya nnyo okulya ebigambo byange ninamu kaliba nandaba batya kubanga nze mbadde mpika abantu nti gavumenti ki mbi bannange ekyuseeko wakiri kino nekino bikole ki ate essaawa yemu mbeera awo nzija ate nje jembe tukuba nakwogera kuba kujja jembe politics ono kyensinze omunyigiramu ate kimu nti omuntu atalina kyagenda funa bambi ate yasibwa kituufu nenga alwanirira ggwe n'afiirya zino embwa kwata abaana bakumabanda awo babasiba batiyagaasi amasasi ekyali ku ekyo nti baali balwanira bululu bazina embwa temubba bululu bwaffe ngamanyi nti zino embwa bantu kakati omuteke ku level bangamba mbu n'abenansa n'aba NUP wadde wadde baali aba NRM basinga naye mbu babawo emiliyoni 2 nga baga ebifo emu tugenda bbawaako anti kati ebifo bino ebiraba nga kugombolola ng'okwo bigabanwa numbers tebigabana ssente kuba tebigabana kuteesa obaagala nnyo mbu simanyi meeya waba yagenda obigaba kati nga bino obukiiko obwo simanyi kano kaherese kano kawakisi batadde ssente yandi batadde ku bukiiko ate yandireese atali kansala buno obutategeera bwa bano aje buno obutategeera kubanga gwe bamaze okukulonda oli kansala oli agenda kuteekaani kakiiko era alina kuba kansala kyokka nti kansala oba oganya okulya ssente kisaka ssente mmeka emitwalo abiri okulaga nti nno nti abalina obbateekako aba NRM bali 8 tebasobola bubeerako bonna era bajja bateekako naye aje nawulidde ennaku twaswadde nnyo ebyana byatuswaza ezo mbizi naawe nze oyinza obutandaba ku ggombolola eyo nga ngenze kukolayo ki anti kati okuswala kwe tulimu kuliwe kuti nti awe cheap up to that level nti kansala waffe gwe tubonaabonedde abaana gwe basibiddwa nti asobola okugula emitwalo abiri nesuuti mbu babataddemu essuuti empya imagine kati ey'okulayiriramu kati ey'okukwata nawanika bwati ayi ate muno okulayira kwadde kufu tebasobodde kulayira ate okusoboka okumanyi naawe era buli kulonda konna fe tuyinza kuseka mu bakansala ayi Solomon tubamanyi era bwe kiri ye bo nebuzo owa kansala obo ojja naki ngoye ze era ngero si ojja buzina ngoye zo kituufu kasita idea baawo no wonder lwaki batu disappointing kubanga ekinnuma nze muntu wa wansi kubonaabona abamaga amasasi mbwe yabatwazizza ku mbeera bwetyo yabadde anoonya bwa deputy mbu yesebbaale sekate anti kati yeyakutudde eddiiru anti kale nowulira aje ebintu bannange sajja bakutwala ddiiru za bumbi butaano nga gogatukutwa za suuti na mitwalo abiri waliwo mbu kansala nkyamunoonyerezaako baamugulidde amabaati bwaliwo ne wagenda okukolera embaga ojja balaba anti kati politics ono awo tutandikire okujajinga oli ku level ya kansala nesikiriza nti Sendija Anodi yakikoze ojja kukkiriza mpola as time goes on kyemanyize nti bonna bakikoze kyemanyize lwa nsonga tasobola oli musajja wa NUP anti ani yekalakasizza bonna walabika yekalakasa
bagamba nti ennondesa gye balondeseza mu speaker teyabadde nnungi mbu RDC babadde wali babatadde mu kizimbe mbu amagye ne gayiika wali ngoyoza speaker gwe balonda yagenda okuwa ab'amagye emmere kubanga olina ekigambo kyo era abanuupu babadde bangi nga bali 20 twabaddewo kubanga omupoliisi noyandibadde mukambwe okutya kale okulonda kwandisuze olaga nti wadde okutisa kisawe kuli naye gwe londa kyolina lukawali sirowooza nti bagga nti londa ku mpaka kuba abanuupu bali 20 enule wange seso ye namulabyeko ye nambulira manyi yakiikirira kito ye nangamba nze akange nalabye nga biriwe bityo olwamaze okukawandika nenkalakana buli omu anti okwewala okumpromisinga kakati musajja we yakikoze Anodi mbuyabadde ayagala kristi mbu bamulondere bakakase omwe agenda kutera kati ekikwewunyisa buli gwosanga agenda kukanza akange nakawadde nuupo noganda kubuli 10 ndikati ani atalonze Anodi womusanga agenda kugamba nti zisakoze ki zisalidde nosanga omulala agambye nti nange esakoze ki buli omu abeerawo politics nze naabo katonda atusase tubawonedde ku ddaala ku level ntono kituufu naye abaana bano zikinyinza obbasibirira entanda Mustafa byonna bibeerawo naye kasoyingira politics bweba nga tosaagamu busaazi kaaliyayo kintu kikulu anti yenkugambye nti tubawonedde awo ku level ki ekyaleero weekiri naye kiki ekiddako enkya emyaka 5 gino mitono era nze omuntu yenna ali eyo ng'oli onalebo simanyi onalebo biki 5 years myaka mitono nnyo fahamu tugenda mu myaka 4 gwe weebuuza emyaka 4 ozabameka babadde bakulembera nga bavaawo kubanza kinnuma ne people when they come bo balowooza nti emyaka 5 agenda beerawo paka abakulembere no please kati abo emyaka 5 jigera neguno okutandika kugenda kuggwako ogulaguddeko tubalabeko anti ffe tubadde ekirungi tubadde tuyamba bo ffe tufunamu ffe okuba pushinga olowooza ne basogeranga nabo ningira mu campaign abaga nti banne mulonde gundi lwa kibiina kituufu nga namusimulaba nganako ezembwa ndizisangawo nze ndibadde nsanga di kansala nyambe ki nga abantu bali kwagana bali bawo sajja mutuliddemu ekirungi tebatuliddemu lukwe nabo balweriddemu nti tubawonedde ku level yentono balamusinga abadde MP annayi olaba kati bamuwa suuti na bokisa nakyusa ekirowoozo babadde kuzibokisa ate suuti egendera abuleka abatungidde bokisa ez'ebitengi anti bafaanagane ekyo singa munda muli obwedda tukeberawo bwedda tujja bbala kati ezo emboozi raba tubonyebonye nazo abaana basibiddwa ekinnuma ajje mwana kusibwa atalina kyagenda kufuna ng'alwanira ezo embizzi nti kansala kulevo ya kansala kati kaliyayo gwogirabawa kituufu fera ate okulonda okujja ogenda tugamba otya ye abantu bonna abadde kakiiko kubanga ekisode zibakwadde emitwalo tugenda zigabanya bonna bakulonyiza bululu ogenda bannyonnyola otya abo bo nti byabadde bitya lisiti yafulumye n'enkya n'okutya emyaka 5 mitono nnyo ate obanga olina kaliyayo gy'ozimba ati oba ogisse fe abalonzi tuba tufunyeemu kuba tuba tukuwonye okupushinga ate ku level ekola ki eddako tuba tukuwonedde wano awatono omwana abanga abadde mubbi okufanga mukulu wakiri olubuto oluvaamu kalonda abanga omwana anakuwa mubbi ogamba nti akula afe nga bamutte nga bba wakiri ate omukazi avaamu olubuto oba owonye bingi ebigambo okuswala wakiri kati bano katonda atuyambye mukazi avuddemu lubuto kubano mukazi avuddemu luki kuba nti kuleve esooka kuba bbidde Mustafa awo wenyini omwami abadde ayitibwa Saalongo naye nga obwa Saalongo teyabufuna wamulabe n'omukyala yazaala muzeeyi tetunakakasa nti abaana aba muzeeyi naye nga kyetubakakasiza nti si boono Saalongo naye omusajja nga mugumu ajja kifiiringa omwana asooka kiri manya abalongo yadde amayono si yewuwe ate n'abalongo bagaza obukamutima nti manyi abantu baagala nnyo abalongo yagala nnyo okubeera Saalongo kati bamuggyako abalongo bambi yanafuye yali agambye onne bwatabawanomune bwagenda agati abakazi naye nafiirinze peyini bambi ate lwaki muganda wange anti aje mu abaganda bano obuganda buno bwalinanga enkola yaabo
bino ebyo abaganda nga tebakebeza abaana nga beewala ebyo nga bakola ki ajja ye mwana buli ajja muki anti waliwo ekikusuka kati yagamba nti essimu yagiruumika ey'omukyala nga kuliko voice note oli agamba nti munaye n'otusuulawo abaana bonna nzuuno munnange kakati muzeeyi no abanga yafunye ennanyini balongo oyo yajooze nnyo ate muzeeyi alina amaanyi anti mugagga ennanyini mayumba kati kitegeeza yaleeta mukazi we n'awusibooyi we kuono tabadde ebbaawe omuwala oyo yaliko ku kyeyo ayinawudde bamutya pasita omuwala pasita ng'asumba wa abadde yasumba kyetumanyi nti yabadde yagendako ku omusajja nti yagenda badde bamutiisatiisa mubaba mugamba mafuta agaliko gajja kwokya anti omukazi nagamba aje kinenyo kiri kyenagamba edda naga nti omukazi yenna kyakukola apima bwongo bwo abakazi abasinga apima bwongo bwa bbaawe namanya nti kino bbaawe nga ajja kisobola kino ne bwe mukola bwe nti ne bwe mujooga bwe nti ajja kukola ki ajja kukisobola naye nti obwenzi wakwata ekyo kivaayo n'okiraba bw'olaba nga incident yeeyo ng'emu evuddeyo bwekyo mu public manyi waliyo olukunya olutavuddeeyo abantu bangi balina abaana ewaabwe nga tebabazaala naye alina kyakola nga tomanyi n'ekyokola kiveeko nga tokola ki nga tomanyi ekyokola kyandibadde awo naye ng'olina abaana ewaka ekyamazima nga basinga sibawo ndi kati embeera yajja ensi yatabuka omukazi owa ne ssente ayagala ate w'amaanyi g'akaboozi akabola kya ng'oba ng'obbaawe olinamu ssente ate ayagala g'amaanyi g'akaboozi gwanoonya gwe nga ssente kyo yakitadde ekya ssente ate issue eba solved kati abakazi bo tebabanko contented mu bulamu bwabwe buli issue gy'osolovinga ate aleetawo ndala bw'osibya enviiri ate enjala ziba zikaddiye bw'ogula essimu ate ogenda gimaintaininga data abalina okufuna wa data bw'ogula emmere ate ojja mugulya cupa za bbiya 3 zanywa buli waggulu sobeera ng'olina omukazi ng'anywa anti kati abakazi gaa nti ebizibu byabwe tebikola ki naye mu sitaafu abasajja benzi naye ng'omukazi yatandise okwenda ate atama gubula asala atama anti yo omukazi enjawulo ebaawo omusajja waba ayendesa mubiri ate omukazi ayendesa birowoozo bitya kizibu nnyo omukazi okwagala ku musajja n'amwerabira ate gw'obeerabira omusajja abeerabira gw'oli mukazi anti kugamba omusajja ayendesa mubiri tayendesa birowoozo omusajja asobola okwaka ku mukazi n'akivaako ekyo namusanze kawempewe nebikola ki naye ate omukazi atuuka n'ogobamuzaalira kati enjawulo gye tuba tuyina anti obeera ne mukazi wo nga yanoba dda naye ng'akyabo kiguumaaza akyapulaninga gy'alaga naye ng'ewe yakola ebirowoozo yakola ki tusobeera n'abakazi nga yanobadde waka nnyo bangi nnyo nga jasa obeera bubeezaawo bantu balina abakazi aje anti omukazi osobola okubeera nebbaawe nagamba bamaze emyezi 8 nga tebeegatta aba teyanoba dda kizibu naawe n'omwaka bagutwala nze kinga abasajja bebagamba muno omusimembu akola ekisenge eno abeera n'ekisenge eno tofunanga omukazi nze sijja kulima nze nnumbayo mu kisenge towulyangako omukazi nagamba nti nze bba wange yantama dda naye nga gyali tokiwulyangako nkiwulya naye nga alina kyatakola emmere tagifumba tomulaba mukubo nti mukagundi naye nga gwali close kuye mukwano gwagamba nti omusajja yantama oyo anti ffe abasajja waliwo gwomaintaininza otya mukyala wo okuba n'egina emyaka temusukka emyaka 13 anti kati ffe kyetukola abakazi bano bali tekiniko nnyo era buli obadiringanga n'omukazi ng'omadiringa na muntu musiru oliko ekikyamu abakazi bategeera nnyo kakati enjawulo webatukubira abasajja ffe kulowooza nti basiru ekituufu lwobeera mukazi musiru kibi nnyo nnyo ekyo mu nsi todiringanga n'omuntu ng'olowooza musiru anti omuntu gwosobola okuleka awaka n'agenda ne bamwegattako n'odda n'otamanyi omuyita mmere oba omukazi omuntu asobola okufuna olubuto n'olukuza n'owerera n'omwana nga siwo ng'ogamba nti oyo musiru oza kimaintaininga atya kituufu nagga nti abakazi batuuse ne ku level nga bajjayo lipooti 2 ku ssomero zitya ez'omwana ate zitya anti ono director amunnyonnyolamu nti omwana aliko abantu bameka 2 kubanga gwaje togenda kuwaayo sente nga tulabye ku ki ku lipooti ate togenda gita
kati kyakola gya report bbiri ntegedde nnyo nze n'aleetano linamutwalira bulungi nnyo naye ng'ate babi si babi yembeera bwe tutambula kati gwe olina okuba vigilanti yembeera gye tukola ki basajja bannange twafa dda kubanga buli aleete buli omukazi bw'aba anoona fees buli akwata ku lipooti tagita naye ayagala kulaga bwannannyini bwa mwana nti aweerera alage ku banne nti omwana nkola ki alipoota kati baleeta bbiri kugenda oyogereko ne baddoosi b'amasomero lipooti zifuluma bbiri ku mwana omu banka sipa fulumya za mirundi nga 7 amasomero gaba gatukola nawakaje ezigende wazuwa nezigenda ezigende omayigwe ekiryawo manye mizanyo abakazi bayite emmere ati bwe byenkubulya nze mbakugula awundi bakugula awundi awo bakizo kitambulye ddala noonyereza ddala banka siripu zifuluma za mirundi ng'eno omukazi azijjayo mirundi ng'ena ku ssomero anti eriyo n'omukazi akwata omwana we nga ye alina obusobozi obumalirayo omwana we fees n'amalayo nga musomesa amugambe gwe zaleeta z'okwata zaleeta z'okola ki ng'omwana yamalayo dda tebanga n'abasomesa bakuba ekibulooka nkutidde simanyi njogera na musiru anti awo wetuliyi sayansi ali ku ssomero okwo bakulaba musomesa kubanga tebatangana muzadde oba oguyita muzannyo omwana bamukolera lipooti yes bbiri anti eriyo omusajja kati kankunnyonnyole eriyo omusajja alina omukazi ewaka omwana ewaka naye ng'omwana omusajja oli amuweerera taata we kati gwe omanyi kye bagamba omwana ono kojjaawe yamuweerera oba mwannyinaze era n'oli mwannyina n'amutendeka nnyo koodi n'aba ng'azikola ki ng'azitegeera era gwe omusajja w'osanga webaza muko omuko webale munnange tuyambako omuko webale tuyamba muko ye ng'anyweza natti yaba amanyi mwannyina kye yamuseetinga naye embeera yonna nga bw'ogiraba nalabye Black Sugar yagambye mmwe temulina sad story naga nti nze bba wange yandaga nga abakyala ng'aga bannyina nanze maye balamu bange kumbe bajja bange anti Black Sugar omulaba nti ne Black Sugar bambi ajirya namulayo ku show y'abarayini ne aluuna mu biru nga bayimba mu Ssebongola bambi nga kitiba anti kati gwe olina omulaba kuba akusinga obulungi akusinga bwemanyi buli omu alaba amusinga omusajja gwe ku mamaaso buli omu alaba amusinga gwe nno tokasalamu nkulaba otalisa okwewandiisa buli omu alaba akola ki amusinga kati Black Sugar embeera emanya obutebuba bufumbo obwaba Black Sugar obwo buba ki buba kubeerako awo bwe butyo kutwaliriza budde ati omukazi tosobola omukazi wofumbira mu mawulire ekyo tekisoboka kasobolera mu mawulire butebuba tebukyali bufumbo muba mulina bigendererwa byammwe biki birala kakati gwe weebuuze mukazi wo abanga ali mu mawulire mugenda kubanga ate ekizibu ky'abantu b'amawulire abo kiri kimu bagenda ne babeera n'abaagalwa mu mawulire ate nga bambi n'emitwe gyabwe tegitegeera nnyo nga talina waakoma ku bigambo kakati era nze neewuunya nze mikwano gy'amawulire egyo ngyewuunya oli n'ayogerera munne ebigambo ebiyitirivu nnyo ofuluuta wali okola kino gaa nti odiyo zokka ze beetega ati kwegamba kale n'ensi Black Sugar afa ki ne mukwano gwe Zubeda wamu ne MC Meya anti entalo zibawe ezitya ezo kale entalo ezo zibalemu bwoti nti bonna tekuli nnyera yagenda nnyo mu maaso na kusoma bombi aba basatu MC Meya nkugambye bwe nti buliiza byenkola ki anti nze aje waliwo nze wemba nnyomba n'omuntu mbaako wenkoma okitegeera notayoibukwaja buli kakati nali gundi MC Meya newe yandibadde anyiiza nnyo ne Black Sugar ate teyandituuse ku byamaama wa Black Sugar nga gwe omusajja kubona MC Meya duno mu luveemu kati nze ndi naye kakati ogezanga nnyo ekigenda okufuula ow'amaanyi mu nsi n'omuntu ategeera ogezanga nnyo n'oyomba n'omuntu ng'omuvuma ebintu ensi byemanyi notayingira nnyo notayingira mu byaliwo nga bano abantu audience tekola ki tebamanyi kakati MC Meya musajja reference tulina kitwerekeramu kakati njawulo ki gye bagenda okwawula ku Black Sugar naawe ng'otuuse n'omulangira maama we nze olutalo lubaawo naye omusajja ategeera tuba tugaa nti wabaawo ate egi wogaa nti
kino kanchireke kasiya kututanya ro nalabye kati nalongo kitone kati ye roya wa Zubeda nalongo kitone ayagala nnyo emisango agitwala simanyi gyagitunda ndi wali musango gusobola kubeera Kampala awo nga taguliimu teguliyo agitunda oba bamulogera mu misango oba bamuloga kutabaganya abantu tewali musango gusobola kubeera oba bambi ayagala nnyo abantu nga tebayomba simanyi kyonna kye bamuloga Mungu yamanyi ate olumu obaako bize neje taba bize ati nzajja abantu beka oba abantu ba internet abo bambi balina obuzibu baagala nnyo balaba ne views baagala nnyo kati oba ate n'emitwe gyo banga tegiyiya nnyo simanyi ati oba olina obudde obuyiya kundi content wo oba tolina nakyonoona wa muntu nzadde njoyinza okunsanga ew'omuntu mbunyenjedde ne gundi tuli ne gundi nga tewali nsonga banyambe ki anti batuuka n'okwerangira emizigo gye basula beevuma nekikyuka nga tekikyanyuma nga kiswaza buki buswaza ng'otuuka n'ola nti kweganga ogwo omuntu ategeera ng'olaba oluuzinze gatisi zaakyo kati gwe nga gwe olaba ddala nga tokitegeera kiwa gye kiraga sikyakiraba mu makulu kubanga obaako wookoma omuntu yenna yenna kituufu ne katuga nti mama wakola bw'ati ate ekyo kinze kyekyo nkivumirira nnyo bayira njagala nnyo bwe nnyomba naawe twevume ebya bulijjo muntu bye balabako naye tofulakamu baneeta tisimbe nga mubirabako naye kati oteekamu omuntu ali ewaka naawe oba oluuzinze amagezi gonze basimanyi gye gadda ati okuteekamu omuntu ataliiwo kirowoozeeko nti naawe olina abazadde olina abaana olina omukazi nti enjawulo weeba nti bayinza okuba nga ababo tebabamanyi nga gwafunye access emanyi aboono nti singa muzadde wo gwe badigrade nga ku level eyo nga talina nakyamanyi mukazi wo toyinza okuba nga tali ku TikTok nga bamugambagana nti tebakukola kati gwe weebuze nti ababalamu nti agenda ku kyabuli gwalaba ku ssimu abo tebategeera nalabye senga asidi amakuba kakota naye kasita akiyingiramu awo ye midfielder agumansa bumansa ati awo namuteeka awo senga asidi manyira abantu nateeka awo makati bakubbe ekinnyawo Shadia senga asidi awo Shadia nga ndudde mulaba Shadia mwali abo nabateeka awo bagumansa buki mansa akuwana kumacha na akuyisa olugga ate mboko nga gogalamidde kati nabateeka awo naye banaye senga asidi tebaliko waabwe nabateeka awo bakubira awo bali begaba maje baga nti ba infantry bakubbe neyo ku ttaka internet eno jaba bakuba kakota internet saagala bambi ekizibu kyeyina nti ezeeko bangi abataasoma okusoma kuno kuyamba nnyo omuntu obanja wookoma bambi nga nti naye kino kigenda kungattako ki era agenda kyuli agenda kumbalamu magezi oba kubanga gwoyogedde situganye muyomba ate nyina woli waaki mwesonyiwa yes nagamba ngalama ngayomba ne Shadio nti abali ewaka bakola ki mwevume nnyo mwefiireko n'okweyambula mweyambule nembaso kugenda ate n'olumbe ewakawo omuntu ate okutta omwana we ndabanga internet yaffe ekyaliroko nnyo bwe kimusukka kaaga kankole bwe nti kati omwana onya wini ate mukolo onya wini baagala views bambi ate emitwe gino tebalina nnyo gikola ki giyiya eno internet yaffe ekyali wansi nnyo ya kyalo tulinga abali ku kyalo bwogenda otunira olaba ku internet engeri gyopaletingamu eza Nigeria South Africa olaba nga maturity yo weeri maturity ngolaba weeri naye kati eno yaffe ekyali ya kyalo nnyo tulinga abali ku kyalo internet yaffe eringa ali kakiiko k'ekyalo ate olaba ng'oli omuntu gwe badde bawa ekitiibwa ate alumbaganya ate muzadde wooli nalabye mama Martin ono Martin yafa wano Mutuga ate naye baba mugasseemu mama Martin agamba mujjeyo video zange gwe Zubeda bati yakolera Zubeda agamba siki Zubeda bamukwatako ne mubisirikira neba ne musobola obwa intelligence musobola ebyama ulida ava ku bigambo kakati na kyenalabye Zubeda bamukwatako mama Martin ono ayinza okuba ayina abantu abalala bamuli emabega ogwo ati kati siroza nti ogukyali musango kati ate wabanga alwanira content kuba yakubira Zubeda esimu agenda amukwata kituufu Zubeda ne bavuga emmotoka ne bagenda kubonna abaani yawa munna 5 emitwalo 5 simanyi yazimwa kuba sina we nali
Tewali. Kakati ne ogenda kukuma mikwano ate nti kuba bambi obazibira ebyama saaliyo oyagala nze njogera kyenju oyagala nga nti naliyo kalisewo saaliyo transaction ezatambula maaso nze ngenda okulaba olove sade nga ntambuze simu nga ndaba video olaba nga mama tima mukyaziza yukira ate gweno gwali okikube ne matanga kubanga mama katika nkwe mwati yakola bwati mama tini okusooka yeta yagala Zubeda mukyazi yayagala nga omuntu gwanafuga during the interview ate fe yatugambye yali aga mukyala nalondawo Zubeda yeta mulonda mu kwagala naye twamukake twasoka era akakiko katuule n'ebbali mama akikola kakati nkunnyonnyola era Zubeda naye n'agenda ku script ebintu byonna bye bayogera mwalimu bimaze obiscriptinga kati naye Zubeda n'agenda ku script kakati ono simanyi ate okutabanguka simanyi kwavudde ku kyate ebintu ebyaggwedda interview yatambula edda anti yagamba Zubeda ate olwavaawo nalaniko mwogererako ku ki anti fena omukyala mutidde oli omukyala mukalu omwana yafa naye tasobola nakkaaba anti ye content we Kampala era abwatuke anti content we Kampala ali bwati kati ba YouTube bali we batekamba kunnyonnyola gwe wamala okujjako interview oba tokyali muntu abanga batakisi kati gwe bakutadde yeno kamuyamba nno neekuba anti bwekuba akomawo olulala kakati tukoze tutya kakati following ensonga eyo beba YouTuber be Kampala era bw'odiringa ne YouTuber nogaa nti odiringa na muntu we full anje n'odiringa ne ba YouTuber nogaa nti odiringa na muntu you fool ensonga nti bategeera tokuli yasoma mawulire tomanyi kyakwogera na kitali kyakola ki kyakwogera tomanyi kyakusirikira na kitali kyakusirikira kyonna biwa buyi ati ayagala content amayi wanayiwawo ennyo olweje be ati be bayitibwa kali bw'odiringa nabo oti anti nze omanyi waliwo obutabo how to deal with fools ani yakawandiika gegenda okanoonya kensoma okay brotherhood investment engineer Ivan aga bali wali eri Naluvule Nansana ku kizimbe kya NMS building genda basobola kubanga tebakwasaganyiriza ebintu ebirungi ebitambuza obulungi nnyo obulamu bwo nga biki bagamba nti bakola ku by'amasannyalaze okuweringa amasannyalaze mu nyumba mu masomero wonna babikolera ku bulungi nnyo bakola plumbing mayumba mu masomero mu kampuni byonna ate ne bagamba nti bakolera ddala ku kyokkolera okuba plan basobola okukubira plan nosobola okubanga ate ekizimbe kituukana n'omutindo olunaku olwaleero tulina Mustafa tutambuza ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula Mustafa nalabyeko ka video ng'owa taxi alajana ne banaaba bakwata baga ne bantu mmwe ffe mwatufuula bakyala bammwe abe mujjamu ssente buli lunaku emmotoka giyimirire mu maaso ngenda kukutomera ensi neetabuse anti abasirikale naye bano abantu bano bali babadde bano babaita batya bagayidi abo kati abaana bagamba ne taxi mumuza tufunako meka tulina okiika ewa bakama baffe ate mutujjako ssente traffic yennyini bajjako ebbiri ezo ze babawanze naliko mu taxi okuva mu kibuga nga bajja babawa bbiri olwa traffic obuuza akola ssente meka amafuta ga bbeeyi anti kati aba traffic balaba beetaga ne batungira engoye nga ziringa swimming costume ate kuli nsawo beetaga ku swimming costume ate kuli nsawo bajja okukola emirimu aba traffic abo traffic anti bo tebaswala owa traffic muntu era owanga okolewa traffic naga nti nzira ne ssente gwale oddeko nga baleekaanira omusaala aba traffic negutajja bazirina baba akoze dda taxi eyo manyi taxi nayo eri complicated nnyo taxi yesingamu abatalina bisaanyizo kale ate noona akwatisa amateeka wamanya nti awe wasinga ababbi naye tavaawo okitegedde kati nabo babamanya nti bano wetulinga nabo tebalina biwandiiko owa taxi bwakuyamba n'afuna pamiti bweggwako giriniowe nga luwa lutalo n'agifuna bw'ati n'emudda mu ngalo bweggwako giriniowe nga luwa lutalo ate n'abannannyini taxi
kati ne taxi banne baamala bwe bati Renew yetagisa renew omwana abuza nti lwaki baliniyowinga naye katumuddemu tugende lumu. Okay. Renew ekigikozesa yandibadde obuuza nti lwaki bagisasuza. Naye renew ekigikozesa nga olaba ID zino nti omuntu buli myaka okyuka. Buli myaka gitambula okola ki? Osotuka guno omukono nga wano wajja. Oyinza otuuka nga waliwo yafa. Yes, kati ne face zino biba bikyuka. Ne face zino zikyuka. Ogino kanga omuntu gwala myaka 5 ate kuno sirimu kyamukoze ngo oyinza gasi ono. Nachusa. Sirimu amuwala budde. Nga yalina amayuga gatuga nti yono. Kakati ayinza otutuuka ali ne bagana omu identify. Bagamba nti gwe si eki. Si egwe. Ogedde mbubi. Sikulimatize je. Tolo ekirwadde kira kiyinza okukyusa muntu. Je bili ne sukali ne sirimu ate akolobola nnyo banne. Je bili bingi. Akolobola nnyo banne. Sirimu yakutteko ng'oli munaku bulungi bwoti. Anti akunyiya akaboozi. Kakati ensonga ezo zikozesa ki? Renew. Naye enjawulo weeba nti bano bannaffe baziseera nnyo. Renew yandibadde ya bwereere. Oba akasente akatono mitwalo nga 5. Genda okole Renew kubanga niwasasula dda mu kufuna mu kurisivinga ki? Sente. Pamiti. Okay. Kakati wano ate baba akalesende ke bakulega kayitirivu. Ate ne centers ntono. Kakati watakisi oyo mulabo okufiira olunaku. Woso ogenda Renew ne kubalako ennaku nga 3. Kutambula kyatambula banka biki. Kati watakisi ono buli olunaku nolwafiirwa. Lumuleetera obuzibu. Okay. So bana abali Renew bali badde batambula n'okutambula obutambuzi n'ebigere. Ne bajja ku paaka ngaawo. Ani ayagala okukola Renew. Naye nabo bakizibwaza lwa nsonga nti bakiryamu. Okay. Kubanga kati weewuze olaba abatunda layini batambula. Wabula. Ne bwetulaba ku ate nga layini ya iso singa pamiti. Kakati wakitongamba nti wa pamiti basobola okujja bajje ngaawo mu paaka. Bagende nti mu paaka waliwo sente renewinga ki? Weri. Yes. Eno ne waba bamutikka wali taxi. Abba kyamutikka bantu bakyalinda namba ye. Asobola okugenda wali ne bali na processing empapula ekinkumu kya Kiina buli kimu pamiti nekola ki? Nefuluma. Naye kakati babateeka ku layini ate basajja ati nabo lwatakoze taalye. Bagamba system yaabwe si yokka system za Uganda zonna nga wozaayo zitambula. Tebalina second thought. Okay. Abateseza batunda direction embalinga nsawo za amanda. Tebaba abantu option ate basinga kino kigaana. Kwanga renewing permit bali badde naye kakati omuntu ono wa taxi akola kuva Monday paka Monday. How are we going to cater for him? Tugende tuteke center mu paaka. Teke center wali wayiwa abantu wakyukire luwero wakyukira. Aliso okubanguyizaako. Nina bagala bamenya amateeka. Mukumenya amateeka ati mu bafuna. Okay. Minister else nga tuwumba. Minister Health yasobodde okubanga nga esazaamu public gatherings wamu ne shows ezo zitali mateeke ez'abayimbi. Dr. Diana Twine yagambye nti embeera eno ejja kusobozesa okubanga ateetangira ekirwadde kya Ebola. Show z'abantu nga zigenda kufa. Tulinayo show ya Kazibu Kapo, tulinayo show ya Joseph Ngoma, tulinayo show ya Kalokasiita muganda wange. Anti kati omanyi institution za Uganda z'operating mu ngeri ya kisiru. Enamba ezo bazimanipulatinga ez'abalwadde. Tunanye Ebola, COVID. Bo buli wafuna olaba chance ekyokugala ebivufu twali tukikkiriza nti kukinga bali ku course eki entuufu. Naye enamba ezo bazimanipulatinga nti owagamba abalwadde bali 3 bayinza okugamba 3 oba 10 mmeka. Bo budget yaabwe ekole ki? Kwano mugati wa kintu kye bakola nga kirumirirwa muntu. Kale bagirabye nga opportunity ey'okubbiramu. Bagenda okunyagaawo tobalabe. Allahumma salli. Ati bagenda na mutuusa gy'atali. Nakugamba Masaka basasulanga sente abantu basiige bannaabwe siriimu. Batya. Ati nga bojjo kuke nga tebagala muwendo gwa siriimu bukendeere. Ng'olukugira bati nga basasula balina siriimu sente bagende bagala abawala. Sebo kwata yabiri.
Masaka kyali Masaka awo ng'okiyita emmere. Waliyo. Ate nze nkubulya bye sitegeera. Nze nkubulya bye sitegeera. Kati gwe COVID ono Ebola yatandise kimanyi kati abali abo bonna basimira minisita baani bonna bana bali ku bukiiko genda kwa bizimbe babe nga bisituka. Byale byakwama. Ati kati opportunity y'okubba kati weeri bagenda kunyigiriza gwe wa wansi. Bayinza n'omujjawo omwaka ogujja. Ebola. Ati kati kati olwo bakikutte mu ngalo kati ababbi bakiwambye. Be bagenda okubulya anti kati akendedde. Anti olinda statistics zaabwe. Ate Museveni ajja kuvaayo abigaane. Tate yabigaana ddi? Bano bamuyina bati mu nkwawo. Ate yasoma busawo. Bo bagamba akyaliwo. Ate gogena bawakanya. Yensonga bwetu bwetambula. Anti gwe wabawa mandate be balina okuwa gundi numbers. Kati bo bagambye akyakola ki? Ebola ayongera kulanda bulanza ati. Baka tate kiri egindi. Buli district bana mutu osamu. Bagenda kujjanja baka batamuyina. Enamba ewereti. Anti bateekawo gundi karantini bonga bakola. Neko ajjo kimanyi kiri mu government eno gwe kiyite mmere. Bagenda kujjanja bakona abata. Oyi tunulo genda kukiraba. Niko manyi kiri mweno. Nani gwo kubiddaga agasimuyina. Ate COVID tebaba kubanga abantu eddagala nga tebamuyina. Ate abantu bafanga abyabwe bo ne balanga emirambo nti gwa COVID. Guti walaba bulungi COVID aje bulungi. Abantu abakwatanga ne bajja kyalo nabazingako. Wano unna wali. Abakadde babaga nti mumuyina okwegemya ku mpaka. Namanyi. Sabira bako. Gwe waleka wali webase. Ng'abantu babachanganya buchanganya bati bulina kubayita version endala bulina kwe namba zikyuka bukyuzi ekiri mu Uganda muno mwana wange omuntu atabadde ku Uganda tanyumiddwa ate ne Uganda mwe muli abagwa abefuula abategeera bayitirivu ate ffe tubalaba kyalo ki kyebasalako tuwabiraba nga kule tuwalaba TV gwe TV wamwe yayite najja COVID wa 2020 abale balobesa TV tetujja kusuka wano Mustafa kabasiibule so kubanga ate amma mwe bali kutulaba tukyabowereza tuli kuba luseewa ekigwawo kye tuleeta naye muntu zaamu amaanyi bambi abantu balaba era tubebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay, ajesa mugemanya director bemu yabadde ku production wali eri ku kamera ensonga z'okubanga zitambula bulungi onako lwaleero video egenda kubeerayo ng'ate eri hot and fire. Bless.